olunaku lwaleero tuzze mu maaso g'omulamuzi omukulu ku kkooti enkulu ICD Wanekolo gwe bayita omulamuzi Kabanda nga tuzze okulaba nga tweyongera mu maaso n'okwetegekera okuwuliriza omusango gw'abakilansi baffe be bagamba nti beekobaana okwagala oba okutta Meeja General Kiggundu. Otuba tujjukira olunaku lwe twasembayo okujja wano ku kkooti yali eyisiza ebiragiro eby'enjawulo. Ekyennaku omuwolereza wa gavumenti watuukidde olunaku lwaleero ebisinga nga teyabiteeka mu nkola wadde weewaawo aleese empapula endala ez'enjawulo oba fayiro endala ez'enjawulo za mirundi ebiri nga alaga amazeeyo ze tunayita disclosure oba okutuggulirawo buli kimu kyonna kye balina. Omwo mubaddemu busiddizi obw'enjawulo bubadde bamirundi ng'esatu bwe baleese mu kkooti nga bagamba baagala nabo okwesibako okulaba nga basingisa omusango bakilansi baffe. Ekinnaku ekiriwo dati abamu tebabutwadde wadde era basuubiza kkooti balina obutwa before bwe tukomawo nga 25 guno omwezi mu kkooti oba omwezi ogujja mu kkooti. Bu vidiyo buliko amaloboozi ag'enjawulo agakwatagana ku bakilansi baffe okuva ku asooka Sheikh paka ku asembayo bwe bagamba kozi tetunabuwuliza nga bagamba nti bali mu nteeseganya kwogera kulaba engeri gye battamu Kiggundu. Weewaawo ekyo tugenda kikakasa paka nga tumaze obuwulira olw'ensonga ffe tetunabufuna sayidi yaffe wadde sayidi emu ku y'abalooya babufunye. Ekyokubiri kyetukkiriziganyizaako mbu tulina okugenda okulaba ebintu eby'enjawulo bye bagamba bye baakozesa mu kutta Kiggundu. Twagijaniize ku nnaku 2 nga 16 tugende Naguru ku headquarters okulaba ebyo ebintu weewaawo nga 25 tukomewo tukonfaminge ku kkooti nti amazima gente ebintu twabiraba oba tetwabiraba weewaawo ne busidi bwe batuwa oba bagenda otuwa bukola oba tebukola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.